omukyala ali ku TikTok okwo naye she's a living testimony. Mukyala ayise mu bizibu eby'enjawulo besides biri eri bye yafuna nga tannaba kubeera nga atandika ne TikTok account ye nga tunabeera nga tumutegeera nga Subi Queen. Na bino byafunye ng'amaze okugulawo TikTok nga tumutegedde Subi Queen. Ssanyu lya njawulo nnyo okubeera nga yagambye yes I do. Actually bamutaddeko akaweta kankusibiddaawo. Naye byonna bigenze okujja amazima ga Katonda ng'omukyala ono ayise mu bizibu eby'enjawulo. Era abantu bangi bavuddeyo okubeera nga bamusanyukirako okuli nange kennyini. Namusanyukiddeko nnyo kubanga owuliriza story y'ono omukyala amazima gali nti she's a living testimony. Musajja yamutaddeko akaweta abantu abasinga abadde basuubira ali muzungu naye ali muzungu n'olaba content waabwe gwe bakola ku TikTok mukwano gwe kyaliwe nfanfe okitegeera. Abantu abamu basekeredde ali muzungu naye nga ali muzungu nera ekintu ye takiriimu ekintu yakiroberamu. Naye sooka owulirize ezimu ku story z'ono omukyala waneeno we baakamala okubeera nga bamukuba nga bayagala mutematema nga bamujagala okubeera nga bamubba era still bamubba ebintu ebimu byali alina. Omanyi omukyala okulwanagana n'abasajja ne bamukuba paka ku kitanda nera yakajja agenda okubeera nga aterera. However akyafunamu koneka trauma k'encukwe yamugwako ababbi bwe baayingira we bateera ne bamukuba. Nazo ku story ze zikwasa ennaku. However Matt mbw at least ye abeerawo okubeera nti awangula mu buli mbeera na inspiringa n'abalala nti ebeera enkomerero. Saawa zino yatuuse ku kkula ly'okubeera nga yafunye n'omwami. Eryo nalyo ssanyu jjereere. Emu ku story ze zino. Ebazibwe amanye Brenda Ink Mama. Subaru Queen. Ng'ogyeko okubeera Lona Child nti nkaaba naye abasajja bantema. You guys see me fine but I'm not. Munanga I'm getting seizures. That's after effect over ya jambia. But truth is doctors when nazeeyo mu ddwaliro badokita ne baŋŋamba omusannyalaze gw'omutwe gakyankala naye omusaayi tegutambula mulungi mu mutwe because out of the blue nzigwamu amaanyi kamuguze nankwata n'engwa. Naye leero nzuukuse ne ŋŋamba naye Mukama natuuka ddi wano. First of all ababbi bannyingirira nga naakava mu Hallelujah Challenge ekiro ekyo zaali ssaawa 9:30. Hallelujah Challenge nga tuva kusaba. I think bannindamuko bampulira nti akyasaba katuyingire after. Kyannuma nnyo ne ŋŋamba yii Mukama nga nva kusaba, yii Mukama nga nva kusinza. Naye mmwe Katonda sigala Katonda. He's God ate takola nsobi. Naye leero nkedde ne ŋŋamba Mukama Brenda natandise n'oggwa wansi. Omukazi abadde nnomo Suba. After effect ye jambia mmwe baana mmwe jambia girabe edduka. It is not funny. Ekintu ekikwa sometime last year mbadde ŋŋamba twalina omulwadde w'omutwe emulagaawo. Nga buli lunaku ekitono nnyo that we spend is 200k. Bannange ekintu ekikwatagana n'omutwe it is something different. Banaye ebintu by'omutwe bya bbeeyi. Nebaza Katonda nze bandischarging after 5 days. Mbadde waka mu recovery mpola mpola. In fact this very week mbadde ngamba ntandika okukula. Naye 3 days back natandika okugwa. Olunaku lwe nagenda okulaba chicken ekintu ekyo kyali kitandise. The next day nengwira ddala ebigo like ntagalamu bwenti nga nywedde oba gwe bakubye ebikonde n'engwa. Kwe kulaba omusawo n'aŋŋamba amasannyalaze g'omutwe gankyankalanamu. Kyokka mu mutwe eno gayiyankubayo jambia. Yakozesa eno sayidi etatema nebaza Katonda. Oyo omubbi yali wakisa. Yatemesa sayidi etatema.
it was a bit blunt. Then naddamu nankuba oluyi lw'ejjambiya. Omutwe guno I thank God I'm recovering nti scars biki naye mutwe munda eddagala ly'omutwe lyebakudde gonaizinga oli mukakadde $630. You guys, nsaba nnyo Katonda atukuume. Nsaba nnyo Katonda atukuume. Nsaba nnyo Katonda abantu abalwadde b'emitwe oba ne diseases endala nga batunuulidde Katonda okubawonya abawonye. These things are real and it is traumatizing. Obuzima obulala oba teweebaka oba ogugumuka despite security oba ogugumu. You guys, so, like neweewuunya bino ebintu byatandika ddi. All in all, God is God and I'm believing for healing. Naye si byako. So wemunsanga nga sikyagatta bulungi oba nga embeera zakyuka mu munnange, sajja bankuba ejjambiya. Omutwe guli very sensitive. Zibadde manyi mponye out of the blue ntandise gwa bigo. Yesu wange. Gw'obadde okimanyi nti obulwadde tebumanyi nnyumba ngagga oba njavu. Nze, people have treated me the time I was in hospital. Abantu basasula hospital bills, bambeereramu. Paka kati naye ebintu gye bigenda byeyongera gye biggweera, bills zibeera nga bills. Ekintu ky'omuntu naye gw'omanyi okufuluma $20 buli lunaku. Ekyo tekiriiko mugagga, tekiriiko mwavu. Omuntu concerning health, it's something else. Era banange mwe kama tukuume. Mukama angabirire. Mbegayidde mugende ku mukwano akedde giteni munguleko ebintu kuba kati nze ayina ebizibu by'okugwa. I still need medicine to stabilize. Wemba kati ondaba wano mbanga ali fine. Naye tekinnajja omusana tegu. Ne wanyiga bwe nti emabega kinkwata. Mbanga azinyiza ennavu era ne zitabuka. Mukama nsaba bugabirizi kuba sinzeera ali obulungi kati.